Mwebale nnyo okutambula naffe, okutulayikinga, okutwagala, okusubscribinga n'okutuwa endowooza yo. Tukwetoolooza ensi yonna nga tukumanyisa amawulire agafudde mu nsi yonna, agaaliwo mu mirembe gy'edda, agaliwo kati pozzi n'agalibaawo. Ky'olina okukola gw'atannaba kusubscribinga, subscribe ng'okoona mu kadaawo, tusobole okutambulira wamu nga buli vidiyo gye tuteekayo ofuna obubaka ku ssimu yo, olwo nno tusobole okutambula n'omulembe. Mu kaseera kano katusimbule omuti ogubadde gwazikirira emyaka 2000 n'okusoba egiyise mu Isirayiri, guguno guzuukidde abaffe ate gutya. Toseguka, funa ne wootuula tusobole okwekkaanya ensonga eno. Edda ennyo mu biseera by'omulokozi Kristo e Yerusaalemi oba mu ggwanga lino erya Isirayiri waabangayo omuti ogumanyiddwa nga Judea Palm Tree, era omuti guno gwakwatiriranga awo wonna e Galiraaya, kale katugambe okuva e Galiraaya okutuuka ku Dead Sea wonna waabangawo muti guno oba waabangawo miti gino, ng'emiti gino gikwatiridde awo wonna okuva ku nnyanja Galiraaya okutuuka ku Dead Sea. Era omuti guno gwabanga gwa byafaayo nnyo mu mirembe gy'omulokozi Kristo. Wabula omulokozi Kristo bwe yava mu nsi eno, omuti guno gulinga ogugamba nti nagwo gwagenda naye. Wabula gye buvuddeko omuti guno, ensigo z'omuti guno zaazuuliddwa, abaffe zaasangiddwa luddawa. Ensigo zino zaazuuliddwa mu ttaka e Siberia okusinziira ku kunoonyereza ebisolo ebimanyiddwa nga kaamuje. Obusolo obwo bukamuje bw'omanyi obutera ennyo okulya ebinyeebwa, bwe bwakwata ensigo zino ne buziziika mu ttaka. Omanyi kaamuje zino ngezi nnyo, bwe ziba zirya zeeterekera, kale katugambe ziyigga ebyokulya ne zibiterekako oba ne zikwekako mu ttaka ku lwa future oba ku lw'ebiseera eby'enkya, anti eyeeterekera butera okukya. Kaakati ng'era bw'omanyi oluusi kaamuje zino zeerabira we zaakwesa ebintu oba zisobola okukweka ebimu ne bizibulako. Kaakati ensigo z'emiti gino zaasangiddwa wansi mu ttaka e Siberia nga zaali zaaterekebwayo kamuje. Jjukira nkugambye nti ensigo zino, omuti guno gubadde gwazikirira emyaka 2000 n'okusoba egiyise. Kaakati ensigo bwe zaazuuliddwa e Siberia wayisewo akabanga, kubanga omuti guno gwali gwagenda n'omulokozi Kristo. Wabula mu mwaka 1960 ensigo zino zaddamu okuzuulwa. Kati ate bwe zaazuulwa, abakugu mu by'obulimi ne basooka nabo ne bazitereka okumala emyaka 4 nga balowooza tezisobola kuddamu kumera. Wabula oluvannyuma omukugu mu by'obulimi Dr. Sarah Salon okuva ku Arava Institute for Environment Studies mu ggwanga lino erya Isirayiri yattukiza omulimu gw'okulaba butya bwamerereza ensigo zino. Ensigo zino zaatwalibwa ne zitandika okwekebejjebwa. Wabula nga bannasayansi abakugu mu by'obulimi tebalina bukakafu oba zisobola okuddamu ne zimera kubanga zaalwa nnyo mu ttaka. Kyokka mu kaseera kano amawulire amalungi agaliwo okusinziira ku The New York Times, The Jerusalem Post n'amawulire amalala galaga nti bannasayansi abakugu baasobola bulungi okumerereza ensigo zino era ne ziddamu obulamu, era nga bwe twogerera omuti guno Judea Palm Tree gwazzeemu ne guddamu obulamu oluvannyuma lw'emyaka mingi nga gwazikirira era nga gwafa. Mu kaseera kano bannasayansi bali mu kutyakyanja nga kibazizza okwenjala era beewaana nga bwe bazzeemu okuzuukiza omuti guno, newankubadde ng'ensigo zaagwo zaasangibwa nga zaakwekebwa obusolo bukamuje wansi mu ttaka e Siberia. Kaakati kino kifuula omuti guno okuba nga gwe gusinga obukulu mu miti gyonna, oba kifuula omuti, ensigo z'omuti guno okubeera ensigo ezimaze ekiseera ekisinga obuwanvu nga tezimera oba nga zaafa, wabula ne ziddamu ne zimera. Omuti guno gubaako ebibala era nga ne Yesu okusinziira ku byafaayo mu Bayibuli ebibala bino kwe yalyanga. Ebibala by'omuti guno birimu eddagala lingi
okusinziira ku bakugu ebibala by'omuti guno biwonya endwadde okuli kookolo muyite kansa, biyamba okugoba obugumba mu basajja, bitta infections. Empumbu eziva ku muti guno oba ku bibala by'omuti guno ziyamba okuwonya omuntu abeera azimbye. Bw'ozikwata n'ozisiiga ku muntu awabeera wazimbye wawona. Ebibala byazo mu ngeri y'emu biyamba okuwonya amannyo agaluma, biyamba ku mawuggwe, so nga biwonya n'okukolola, endwadde ezikwata abantu mu mbuto n'endala nnyingi. Kale nno gwe muti guno gw'ebyafaayo nga gubadde gumaze emyaka 2000 emabega nga gwazikirira era nga tewali na nsigo zaagwo. Mu bufunze gwaliwo mu mirembe gya Yesu, naye olwaleero omuti guno gwazzeemu ne guzuukira oluvannyuma lw'ensigo zaagwo okuzuulibwa nga zimaze emyaka mingi mu ttaka, emyaka egisoba mu 2000. Bannasayansi ne bazikolako ne baddamu ne bazimeza, era nga kati emiti gino gyazzeemu okutojjera mu ggwanga lino erya Isirayiri, era nga gyeyagala bulungi nga miramu ddala gijjudde obulamu. Ebyo nno bye bikwata ku muti guno ogw'ebyafaayo mu ggwanga erya Isirayiri. CBS FM.